chendi omanyi ate no muna tamanyi na Luganda oba ayogera lwaki n'oluzungu si butuufu tomumanyi tomumanyi mutulekere tekere tujja mulekere Uganda julira Uganda omuntu atamanyi Uganda mukwano ate goli mutekero ina Tuganda okujja kuba n'abaana abeereta abeekomyewo nga bezzaayo naye omutike ng'ekiso kye bakituluza mu oli mu lugendo ojja naye nga bw'oteekawo n'obuteekateeka. Can I please have a glass of champagne? No. I'm not going to. Just give me a snack, a little snack. Ebintu bw'ekyo omuntu bw'okomawo ewaka. Ateyagalira nga n'ekiso bamala kituluza mu ki ne bateekako ekigalo. Okisanga wasula potozi. Omuntu gwe batisebe bakuwa ebyokunywa mu nnyonyi. Bikulema. Olabanga atuse. Kakati nze nali ndi kunyonyi nga nzija nga ntudde n'omwana nga mulungi Munnayuganda nga mulungi nnyo yannemesa okulya ku nnyonyi era nabagamba bugambi can I have a cup of coffee please nga ntya okundaba nga ngaaya naye enjala yankalakata ngosa baladde omuntu omulungi wakusemberera emirembe gikuggwako engaaya ekyuka ogenda olaba nga appetite tokyalina nate olubuto luwuluguma era kyenakola lwakuba nti nze najja ne ssente zange naye naawe oba otya kufuuwa nze nyina akadagala k'ebinyampo nze Kayima nkulaba nnyo ng'ofuuwa ekikola otya ezomba mu zooni zange bwemba nesalidewo okunyampa wali wangira kandoza wali wakikola mu background nga Kayima wa omulungi tanyampa babuta abaana b'ekata be babwongeramu ne balowooza mbu nyampye naye nga sinyampye oba olina akantu k'ofuuyira eri sirina nkulaba nnyo ng'onywedde munyanga kanneetaawuluzeeko mu kisenge mbaamu nzeka na kamera ogwo omusango era buneejja nawe guba nga musango nti bagenda gunteekako bwenze Uganda nti nanyampiranga abantu gujja kunsinga kubanga nalina simu yange nga gye nyampa nayo ntutegere gwe ekiki naye nga bannange okubeera like era lwe nali ku nnyonyi okwo neŋŋaana okulya singa nali siinaamu ssente kuba nze nagenda okutuuka nga nina ssente zange neŋŋendako wali mu Caribbean lounge mu VIP section ya Entebbe airport nendyoka nkusala katira emmere abaali bannize wabweru bakanyanga gamba bannange omugenyi aliwa nga tatuuka nga ndi eri nekalayira Rolex za airport. Amazing experience. Yes. Oyinza obulamu mu Saudi Arabia okugenda kimubuulidde nga nnyogoga nnyo nzanyo General Bambi nayo naye nga nnyogoga nnyo kaakati Kayima njagala kumanya kiki ekyakwetera okugenda ku bino ebitiktok nali ku Facebook. Facebook gye natandika ku Facebook okuba ekintu kyange. Then muganda wange Lighton nambiro nangamba ye munnange Facebook okoze bulungi naye n'abeeri bakumisinga ba TikTok. Ngamba wange kangendeyo. Naye bwe nali nakatuukayo ne bandaga amachu. Mwana mutumiddeko nambiro bali abana bamamba. Mbagala nnyo bamamba bange abo. Ab'emmamba. She's an amazing woman. Kwagala Kayima kali bwe yagamba nti okikubye bulungi nangamba Facebook ekintu kitambula bulungi kakati n'abeeri genda obabuuzeeko naye bwe natuukayo bandaga machuwa baavumanzi ne banvuma okumala wiiki nnamba n'empoloma bwe namaliriza n'eŋŋoma omutima n'enkomawo nange n'embawa mu bitiibwa eby'ekitalo kino ekigambo omuwumbo bakita mudomo obwaguga bw'omuwumbo wakijja kuki nze ndi muntu mwagazi wa bintu binene ne bwe ziba ssente ebika by'omuwumbo byo n'oguliwa ze manyi gwa mmere gw'oko muwumbo ogwo gulyo
nze mmanyi gwa mmere gwokka naye kati nze njagala nnyo ebintu ebinene ne bwe ziba ssente njagala ssente nga ziri big njagala buli kimu kakati buli kimu ekyange kya bwaguuga njagala nga kintu bwaguuga n'abakazi oyagala banene abakazi njagalira ddala abo bannamudiguli ekitegeeza oli gwali ogamba nti walampa ali mukazi wo yali akunyumira nadiba nze nawe nadiba tolaba nti era mbeegomba bwegombi nemukinako akantu nemmira damozi ne makantu ako nti wadiba okuncankalanya wakola kaskit kali mbogenda kuyamba omwana mbu simanyi maama we yaŋŋambye mbu muleete simanyi kampani maama we naŋŋamba muleete simanyi mbu bwe mmala omuleeta naŋŋamba munnange empeera naye sirina ssente ne mugamba kati omwana namufunira omubirimu oyo namufunira omulimu era ne muzadde we ne muwayo $5,000,000 ezimubeeramu aleme kutawanya mwana ono nga omanyi abazadde bamalako abaana emirembe tubafunidde emirimu kati omwana namufunira omulimu naye nekitegeera nti omuzadde oyo agenda kukola ki kusumbuwa omwana naye ne muwayo $5,000,000 ne mugamba ogira obeerako omwana bw'aneetereeza ate alikuwanga yeesiimidde ebintu bye batambalaako byebirubirirwa byange ebyobulamu nja kutuuka nga mbanyumiza stories nga ngaggawadde osuubira gaggawadde mwezi ogujja nze nyinza nokera ku makyenyi kyanga ngaggawadde kisaba agamba mbu simanyi ate manyi nti sente yange tegenda kuva mu kakaalukana ejja kujja buzzi nenkya nyinza okukera ku makyanga ngaggawadde agakakalu ate nga wansanze ku kidima nze gwolaba amaanyi go nga gatta mirundi 10 kati sajja mukozi Kayima oyina ebirungi byefunidde ku TikTok oba ku Facebook byewenyumirizamu nawe nfunye emikwano ndi wano ne Sasageya presidential advisor ekitegeera eyagala essomero ekitegeera nendisigalamu omu naye ate kisa kyamukamali so nfuniddemu emikwano kisa kya sitaani omusajja omutoolo oyo kisajja gwe bakwenda gwe kyana gwe naye mutoolo kyana bakikola bata kisajja bakikola bata ekyana mama wakyo yayendera mu maka ne bakikuwa kakati ne bamugoba n'agenda nakyo eggomba bwagenda nakyo eggomba afumbira mu maka ye eggomba kifuukira abaana b'omusajja abatuufu mu maka ekizibu ng'afuukira abantu ekizibu eggomba eyo nga bafuukira problemu tali muganda asobola kunamyako kabina akalinga enkulukuku esibanga amatako ganabanza sana agalinga ekiswa omusajja alina amataka agaliko namusuna ate kyasinza okunenyamiza amabina g'omusajja maddugavu nnyo ate newalala ye mweru kankubuuza abayerusa amabina tegatukula akoko nange kampairedde ddala obuzibu nakati nkyalwana buno bwangu abantu balowooza buno buzibu nnyo buno bwangu naye wano awo tukyalwana era nabadde ne muganda wange oyo golaba mu moto walabe muganda wange nabadde ne muganda wange yesterday netunula nendowooza oba nze ndaba obubi ne mugamba tulina endabiramu nene nnyo mu kisenga awo netunulamu ne mugamba oba nze ndaba obubi yaŋŋambye ekituufu oyagala mazima oba oyagala kulimba ne mugamba njagala naŋŋamba amabina gabulamu go gakyaganya naye nkyalwana jangu nnyamba obuuliza omusajja ono ebibuuzo kubanga Kayima agenda kunzita nkoye Kayima ati gyalayi kali tamusobola kuba yali ali mu kuseka busesi kubanga aŋŋambye mu amabina galwawo okutukula go tegeeruka era kyembadde njagala okubuuza era abantu bujjo babadde nga bambuuza ne bagamba yi bannange Kayima kakati ate munnayefe we wakuuta ne injini wagikuuta oba injini yeeriwa Facebook bwaguuga ate bagamba sirina tolina bagamba mbu sirina ate naakuuta ki abakuuta ne bawunya ne bawunya baba bakozeseza omo bantu etubagamba nti ebizigo byaffe tubijja mu United States of America oba United Kingdom oba European countries balowooza twejalabya nedda kwewala lususu olwoluwunya obubi kwewala kukulukuta n'obeera wano oli wa black white purple grey green yellow sabya be alubamu yo erimu page mmeka olina woteeka nti eno black eno white n'akafaananyi ke nalaba n'entya niŋŋamba bulijjo Kayima mu lugwala kati olinga atandika okuŋŋamba mbu simanyi Kayima kuva ku bizigo obibo we bajja gwe otunuulira akafaananyi ako olabira ddala nga akafaananyi ako mu butuufu wandyagadde embeere bwe ntyo
simanyi abasomesa zi black beauty zamu abazazi black beauty musigale mu zi black beauty zamu jeno wanje eyo mbaleseyo kansigale wano kati nze Kayima tewali kirala kyenkubuuza kyemmanyi ebisinga byonna obizembe ebibuuzo bye mbadde nsinga okwagala kumanya oba amakogonyo wankaki namugira yamyuka akyaganye oyagala nzomanyi ndi open book mbabulire ekituufu era bannayita munnewo kubanga ate nze mba ngenze ku swimming pool eyo sigenda kwambala era kuba njagala kushokesinga omubiri era nja kwambala luwuzi wankaki kakati bwemunaabanga nga ndi ku swimming pool nga nyambadde oluwuzi temwewuunya waliwo omusajja ezono zimyuka waliwo omusajja eyatulaze omuwumbo omuwamagezi ki musajja muzira nnyo yakoze namugiddeko enkofiira naye ateekeko omuzigo kubanga kyatabudde jjini lwagamba talabangako muntu alina mumbo gutaliimu lwatika nze nkuze kulaba nosirabangako makugunyu gatalina lusalosalo olusalosalo lwe luli bwati nze yavuddewo ate kyabisa amakugunyu kyenasinza okwewo andaweya eringa enda y'embizi kati ate olubuto era kati walwetegereza weyakutamibwate okugjamu empale olubuto ne luyiika yayodde luyole wansi sajja ebinene tekisobola genda nekikufuka nekitanyamba musalo nabanabira ku lupiira mubeere bulungi lwaki tubeera bulungi nze mbatatu kiwedde jeno temutufiirako bannange naye nga tubabuuzaako mwenna abeekuumiddeko bannabwaguuga bannange ab'omumbo omulambo ogw'ekitalo ogw'ebbeeyi ogutagambwako mbalamusaako nti muli mutya bannabwaguuga omumbo omulambo ogw'ekitalo ogw'ebbeeyi ogutagambwako mbalamusiza bannayi mugamba mutya mbamiisinga nnyo mumanyidde muziri settingi z'ewaffe naye kati ndi mu bya bbeeyi okitegeera naye tugenera uganda ya bbeeyi ekyebbe ekisiga kya bbeeyi waliwo abagirowooza nti nyangu mbuyalayisi abo abalowooza yo eri expensive banyonyole era bw'obanga maze wano which says bwondaba nga nkyanyirira bwe nti zigirako enkuufiira wangi taata kibagambe banzigireko enkuufiira ate ng'owunya fresh mpunya bulungi nyambala bulungi wafuusa brand ambassador wa company namba kampani mmeka ekenya batuyise tumanyi toka kenya batuyise sikyategeerekeka byenjogera tebabitegeera kubanza sikozesa luzungu sikozesa luswahili ngozesa luganda naye oluganda lwange lwantunze paka wa okitegedde naye ng'omanyi ekyantunze waliwo article yavudde ku NTV eyo ne bagamba ne boogera ku bizigo byange n'enywa yange bwe mba nywa ekyokunywa kyange bye byantunze byokka period ekikoonako anti kati basaa kikooneko nnyo kubanga emimwa gyange gyakuwonda eglaasi yo girina bwakuwa ebyokunywa tunyweremu sigirina kalabe naye baŋŋamba oyina ensonyi nnyo ayishuwa nnyo era kati neekalambaza omusulo gunaatera okumpitamu naye kati wafunyeyo omwana n'akuwaako abankwatiddwa ekisa babadde bagezaako kale okunkontakiti nga bagamba naye tonnafuna akuwaako njagala lwaki ozaawo akantu atukwatiddwa ekisa yatuwaako naye ate nyina olunkulu oluusi bagenda ne bankwatibwa ekisa ne mbateekako olunkulu olugezigezi ne bangoba waliwo abajesi abeegomba n'okukwata obukwasi ku bunywanto bwange obw'amabeere batyo naye sibawa mukisa sijja kuba wano mukisa bagala kukwatako ki just ku bunywanto agende ye nga wajja n'abukwatako obwakayima nti bwe tuli ebibyo ebiwedde nebukanyawo nayagala bukwatako sebu bwabukwatako nti ye nga ye ali eyo ayagala kukwatako bukwasi bwati era bwajja era waliwo abawala eyo kale benawa ku mukisa n'akwatako bukwasi era nga bankyogere nekiggwa tuli ku bwaguuga namba baako omwana wange ennaku zino faani wange awedde emirimu baawo bityo omwana ate siina gwe nyonoona omuwumba gw'emmere mubi
obwaguga bubi ekinene wafuuyira ku live n'entya abo abaana bekataye batekamu ebinyampo nze sinyampangako ku live naawe nze mba neti kubaza sitera mu kifo kimu nedda bwengirako bwe nti netereze netereze bo nga bakolawo sound Kayima